Omulungi akyekuumidde ku MRU TV era nga amanya Madina Namugambe nga zize n'amawulire go aga pokopoko katulabe ebikulu ebivudde mawulire gano oluvannyuma nga kuwe mu bujjuvu. Wuuno Kazambi amaze emyaka 2 ng'akulukutira mu bantu Emmengo Lubaga. Abantu balojja ebikolwa eby'obwamalaaya n'obuseegu ebifumbekedde mu bayizi ba university n'amatendekero mu bifo gye basula ziyite hostels. Kazambi aludde nga akulukutira kumpi n'akatale k'Emmengo abuzizzaako abantu obutuuliro ng'akola ekivundu ekirumya abantu embuto n'okubalwaza endwadde ezitategeerekeka. Bano beekubidde enduulu mu b'obuyinza era omusasi waffe katwe kubisingako. Emyaka giweze 3 nga Kazambi akulukutira mu mwala gw'Emmengo. Omwala gwa Kazambi guno gukulukutira okumpi n'akatale k'Emmengo okutuukira ddala ku Fufa House olwo ne guleka ekivundu mu katale wonna ne mu bizinesi ezirinaanyeewo. Abatuuze bagamba nti Kazambi ono asinga kufubutuka ku ssindiro ly'amafuta erya Kobil olwo n'akulukuta mpaka ku Fufa House. Wano nno we basabidde KCCA okubayambako okugogola wamu n'okulongoosa omwala guno. Manya nze Aisha kankolera lino katale sebugwensanze ku mwala bantu bagenda ne bayiwamu kasasiro ate nga mulimu n'amazzi kale kugamba ne wabaawo obucaafu nga bungi bayiwamu ebipeerapeera ate ne guzibikira nga nze kusobola kutambula ate nga basuddemu kasasiro nga liri awo litumuleera kali tusaba nanze nasaba abakwatibwako abakulembeze baffe batuyambe batugogoleleko batutererezeeko bireme okuddamu etuwumirira kuba mugwamu edduuka oluusi okusangamu n'emmese nga zafiiriddemu ate ng'enswera zivaayo ne zigale ziva mu kuyambe tetugogolanga tusaba batuyambe. Amanya n'eddoboozi Comedian Alliance yaleeta nga nze omu kubakolera ku katale kawa n'Emmengo tubadde twogera ku nsonga za kino ekinnya kino kikyavu olw'ensonga kasasiro ava eri waggulu yenna ayiika mu yeena ate tebanguwa kumwijjamu. That's why tuwano tukulirawo ebyokulya ebyokunywa byonna abasinga abakola wano at sometimes kibeera kikyavu tebanguwa kukirongoosa okutwaliza abantu. Ffe nga ffe abakolera mu katale wano tusasula ssente ez'akasasiro sinakindi ekinnya kino kiteekako akatimba nga kasasiro bw'abazze adda ku nderi ne banguyira okumulaba kuba kataayika buyisi ate abeera awunyabumira ateka ebyokulya tukumiirawo ekiro n'emisana. Manya Zettone Senko ziwobeerawo nti balwawo kigogola kati abasite kanso balina kigogola ne bajjamu ebyo ebiregamyemu kubanga era siri bwebeera nabo kasasiro oluusi bamuteeka mu mwala kati bwakwata bwate amazzi negakuŋŋaanirawo oluusi kikola oluusi olubye ate nga kano katale batundiramu ebintu ng'ebyokulya obuzibu emisansa ebintu oluusi kigoba bakasitopa abakifaake kati obuzibu bwe solution gyendabawo yandibadde ya kukigogola ng'akatale kajjukizanga kesisa obuteera okigogola kubanga oluusi balabika beerabira bwerazi oba oluusi rutini yaabwe empaavu kati baba balina okukiwa obudde okumala baba ti tekijjulamu bisaaniko ng'ebicupa kibabwe amazzi gasobola okutambula. Manya bampita Yahaya Kaire akolera wano Mmengo katale akola wano ku ice cream. Obuzibu bwensanze neyo siwage abantu basula mu kasasiro amazzi ne gaba nga tegatambula bulungi. Osula mu kasasiro ebe zirikidde kiri ekituli amazzi we galina okuyita so amazzi gaba gakumawo obukola
kivaamu nga siweji etandika okuwonya. Kyensaba kye balina okukolawo kiri ekintu kimu okusomesa abantu ku kasasiro balina okugenda n'ebibi ebiri mu kusula kasasiro aba kye balina okukola. Abayizi abasinga bwe bamala siniya ey'omukaaga bettanira okusula mu hostel oba okwepangisiza amayumba we banaasobola okuva nga basoma. Mu hostel muno amateeka gaba matono era abaana bano bakoppayo emize emibi mingi ddala. Omusasi waffe katuwa ebisingawo. Abatuuze b'e Mengo Kakeeka batotodde enneeyisa y'abayizi ba yunivasite abasula mu hostel. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze beekokkola abayizi bano olw'enneeyisa yaabwe nga bano bagamba nti abayizi bano bettanidde nnyo obwamalaaya n'ebikolwa eby'obuseegu ekiviiriddeko abamu okulemwa emisomo gyabwe olw'okwagala amasanyu amangi. Abasinga beetwala kale kati engeri yunivasite kubeera ebitabo bibafuga mwekka baba tebaagala kusoma, abamu babaze ku biramu byabwe amalaaya, abalala beeyisanga bafuuko ate nga baba bazze kukolaki bazze kusoma nga baba n'eddembe lingi okusinga ate bwe babeera ewaka. Ekirala ekibi ekiri mu hostel ekirala nti abaana basikirizibwa nnyo ebintu kwegomba nnyo obulamu bw'abantu abalala ne beetanga nga bakoze ebiki ebitali bituufu just kubanga tibeegomba nnyo. Bagala nnyo ssente okucakala eddembe eringi eribaweebwa abazadde nga kino kye kibaviiriddeko okwettanira obwamalaaya. Essaawa ze baagala ze bayingira bakirabinga abasinga singa bwe batyo obulamu bwabwe bwe batyo beerira life abasinga nga bwe baagala. Sumaya Lunkuse ku lwa MRU TV. Weebale omulungi eyeekomidde ku MRU TV. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ssaawa eno. Tovaawo tulina n'ebirala bingi bikyajja.